bingi biyitiŋŋanye kubanga lyonna omanyi totera kwogera mu interviews. Waliwo olunaku lwasinkana ne Spice abantu ne batandika okitwambuza nti tebali enkolagana yaabo ya kamera just fena tugaba tunaa kusanga ojja tugamba kati ate n'ekirala olaba eyo audience gye twalimu yonna real thermometer mwagiteeka watube nga tuyitamu mutupime mugambe oyo ali real adde wano then tuyitemu n'omulala ogambe oyo ali fake adde wano mbadde mbasaba mukoleka real thermometer manyize saasoma drop out I managed to drop out everything I know I've taught myself. Naye wabayo ekintu kye bayita real thermometer please mugire oba real detector muleete real detector. Abantu batakkiriza society bitakkiriza kati ng'okuvaayo n'okeera kumanya you are the coolest nakyeyombekede nakyo bagamba abamu ku bantu abali mu Buganda naye mutuufu omukyalo okuyita nakyeyombekede. It goes back ku mindset ya buli omu ate sigenda kukaka muntu kutegeera kintu mu ngeri yange gye nkikola kino ate nange tebayinza kunkakasa nti obufumbo ye goal gye nnina okusooka okutuukiriza okubanga ndi successful nange ate eyo noomu sigenda kukkiriza jinguza sigenda kulivinga mu box abantu gye bakrecreatinga nyina gye nnava nyina omukazi gwe nnafuuka nyina ensonga lwaki nafuuka omukazi gwe nnafuuka ate nga gwe njagala okufuuka nalina dream yoono omukazi kati working on kati ate mwe temugenda kujja bwe nali nsula ku street mwaliwa bwe nali mu karaoke nga nkola nusu kenda baaliwa bwe nali ndi mu church ne basisina kyakulya noonya lanchi nga nkuŋŋaanya ebikomando omuntu njeze ebintu nekuŋŋaanya ebikomando ne baŋŋamba ekyo kyembandya nga payment leftovers z'abantu baaliwa. Temuyinza kulinda bantu nga bamaze okufaafaagana n'obulamu bwabwe okwetuusa we bali ate ne mani bagamba nedda mu nkwano twagala otambule bwoti bw'omala oyambale bwoti bw'omala okole bwoti ono omuntu mukulu yeetuusiza waali. Have some respect for adulthood and differences. Bw'oyinza okuba otegeera ekintu bulala ne nange nzikiriza ntegeera ekintu kyange mbuki kuza omwana wo mugambe shiba mwagale ne toyambala ngaani Shiba bafani bo balaba otimbye concert emu tekuli extras kweyo concert gy'otimbye. Njagala abawagizi bange bajja okulaba Shiba ne surprises njazisuulamu awo ze banaalaba naye njagala omuwagizi ajje nga zze kulaba Shiba kalungi. One show. Nja kubagamba there are so many shows naye details zonna ngenda kubayita ngenda bayita ku press conference nga ndi ready okunyonyola n'abawagizi bange nga twogera ku kintu kimu 9th December Serena. Tudde ku minister nera yagambye nti amazina gemuzinagambe mabi nnyo okusoma. Tuve ku minister tugere nange kubingasa tugendeko ku topics naffe ezitugasa. Kubano postinga Kayimba tewatumye kansalewo abantu bangi ne bajja ne bakomentinga mugulira ne bagamba Shiba agenda ku finale yasazeewo asasalewo afuuliwe bakalinde nako bakalinde bakawulirize bajja kutegeera kikakola kikategeeza yes naye nga Shiba uli down nsumululo osuna oliyekuba mu mutima n'ogaa kansalewo nfuna omwana ttu omwana ttu anyway kyenyiza okubagamba never say never toyinza kugamba nti nze sirikola kino kubanga omuntu ayinza okujjaawo nakola exactly ebintu byoyagala nebikunyumira endinga app ng'otutta abantu bana ebweru babiri nga bava mu famire ye babiri famire yo nemwewasa nitubaweereza ebifaananyi kyetulinze nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 0705 7710 oba ku WhatsApp 0777855545 ye namba yawe ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software ina gwe weetaaze weetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tecno, Samsung, Infinix, iPhone
iPhone n'endala nnyingi. Tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala. Tukola delivery ne tubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala. Tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temusero, room B222 ku ground floor, Loom Street. Tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 nkaga 12 SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories yenna. Ate nga this is first time okukola oluyimba n'omuntu omwe emirundi ogwokubiri. Kyanjawulo ki kyewazudde mu King Sala okulaba nga musobola okukola oluyimba emirundi ogwokubiri ate twawulidde nnyo nayo n'endala? To be honest, first of all, Saha muntu gwe mmanyi ate mmanyi emyaka mingi, so tulina ebintu byetukkiriziganyako nabyo bingi nnyo. Alina we gy'alabamu obulamu nange olusi bwe njiraba, so abadde mukwano gwange bangendera ekyennyimba okubanga tukola ffenna. Katonda ndowooza yakikola, siyinza kugamba nti teyeddowindi yange kuba bwogamba nti byonna ebibeerawo ku nsi Katonda yakutegeka, tetukipanga. Apart from this album nayogera naye namugamba I think we should run album because I'm amazing fans, bawagizi be balungi, I have amazing fans, so nengamba every time bwetukolayo oluyimba nze ne Saha tutambula so nengamba ate naffe connection yaffe ng'abayimbi babiri kitwanguyira okukolagana, so namugamba omanyi kubanga n'olunaku talina kukola tusobola okwemitima ne twebuuzaako ng'abantu, so kinyanguyira ennaku zino kukolagana n'abantu bemmanyi to protect myself kinyanguyira. So twakola album ffenna, namusaba tukole album ffenna, nayagala new idea, nampeereza one of the songs kamumu muwoomi and I loved it so much. Namugamba lwemu lwetwasobola okurekodinga. Wow, awo wennyini oluvannyuma lw'okukola album ogenda kukola album ne Saha wategese concert ku Serena nga December nga tuli mu management for the first time. Okitegese teeso otya kino ebintu bino tubagamba tekibeere mukizibu this time? To be honest, tewali kintu kyangu, of course kirina kuba kizibu definitely kubanga kati nkwataganya ebintu bingi, all my companies, other companies, the music, everything, of course kibeera kizibu, but nina tiimu nungi, nina tiimu y'abantu abali supportive, so I trust that with my team and God tujja kutuuka wetulaga. Ebyo byonna nga bigenda mu maaso wabaddewo ebitambula. Minisita Salopendi yavuddeyo n'agamba no abayimbi bagenda ne bayimba ate nga gw'omu ku bayimba mu masomero twakola gwasinga osanyusa abaana. Bagenda ne bayimba mu ngeri nga bambala mu ngeri etali decenti, abaana baffe baboonoona nga maama bino ebintu tebisaana, minisitule eveeyo. Tugamba tunaakusanga Siba tujja mubuuzaako atubuulire ye ndowooza yeriki. Kati ekirala I don't know about the minister's mind, netulowooza different era ngenda mulekera view ye because nayo eri valid, but kati n'abantu batulowoozeeko ng'abantu ffenna ffe tulina kyetuvudde twekuzizza ng'abantu abamu ku ffe twava waka ku myaka 14 katuyinza ate kumuteeka ku pressure kuza omwana wo gwe nga gwe. Omwana ekintu kyasinga okulabirako, tayinza kubuuka gwe maama we ne taata we ne ba anti be byonna bimuyigiriza najja ng'alina kumanya ate kuyiga nze kyenkola gwatamanyi. So abantu nabo bakirowoozeeko, temutukwasa ate buvunaanyizibwa kukuza abaana bammwe ne morals mwe ze mulowooza nti ki ntuufu, nga ne bw'alaba Shiba agenda mwagala ng'omuyimbi naye waabwe morals zaabwe ze baamuyigiriza zisigala ki, because siyinza ku influence nga mwana okusinga bazadde be, siyinza ku influence nga mwana okusinga family ye. I could also waliwo ne twisted side of it nti omwana ayinza obutawuliza bazadde be n'ate nabo nze omuyimbi nanneegomba, waliwo aga amazima nago, naye tayinza kwagala kwambala nga nze bw'aba tayagala kwambala nga nze. Eyo character. Era nyina abawagizi nga basiraamu beebikkirira we bati paka wansi, naye ate nga Shiba holiki nga basiraamu, nyina bahaja abawagizi, nyina bahaja tabawagizi bange tebakunama kubanga ate bawagizi bange. Tubeere realistic ku nsi, buli omu alina obulamu bw'ayagala, kuza omwana wo ng'omushapinga into kiki oyagala abeere, kubanga nange ate mukyala k'abazungu ye yankuza, teri mwana we muwala yali ayambadde ku mpale, tuli abawala 2 ne kazini wange bakuzizza Justin abawala 3, naye teri ku bonna yali ayambadde ku mpale paka nakati. Naye guess what,
kati nze ekyo mbona kijja maama wange olabye wakirabira mu bantu abo tewali nga naye